naye kibi nnyo nti ofisi zaffe tusanze zaguddemu era ng'ebintu bingi nnyo byayonoonese mu mbeera bwetyo. Tuli mu kulaba nga twogezeganya na yinginiya okulaba nti atubuulira kiki ddala ekyaviiriddeko kubeera nti siiringi eno egwamu, ayongere ddala okwekebejja CCTV cameras zino, yeekebejja alabe oba ddala wabaddewo obulumbaganyi oba mbeera ya budde yaleetedde kino kulaba nti siiringi eno egwamu neeyonoona ebintu bya bukadde na bukadde. Gwe yakaneegattako nsaba oba oliawo osharinge era otegeeze munno bw'obaawo okulaba nti waliwo obulumbaganyi, kubanga bagezezzaako ebbanga lyonna okulaba nti ofiisi eno bagezaako okulaba nti basala oluggi luli lwemulengera mu nsonda wali, oluggi luli lwemulengera mu nsonda bagezaako okulaba nti ababbi baluyingirira, abantu abataategeerekeka okulaba nti bayingira mu ofiisi eno, naye tekyasoboka kubanga balemererwa era netumala netubizuula ku kamerazi zaffe. Yinginiya ali mu kulaba nti yeekebejja kamerazi zino okulaba nti tunoonyereza ddala kiki ekyatuusewo ekituufu, yabadde enkuba oba bwabadde bulumbaganyi. Yakanegattako negattaako mukulambuze ofisi yeeyo bassebo ne bannyabo, ndowooza mulaba bassebo ne bannyabo, ebintu ebyenjawulo byonooneddwa. You can see emmeeza yiino siiringi yagigwiridde, as you can see computer monitor, so ebintu bingi nnyo byonooneddwa. Musobola okulaba faani wali, so tuli mu kulaba nga tugezaako okulaba nti tunoonyereza tumanye ki ekituufu ekyaguddewo, naye kibi nnyo ddala. Yinginiya kiri kitya? Okay. Twagala kulaba ddala yinginiya ki kyagezaako okulaba nti yazuula ku CCTV cameras, tumanye kiki ddala kubanga tulina cameras 4, wano ebweru waliwo cameras 3 ne munda kamera emu, ze cameras 4. So tuli mu kulaba nga tuzuula kiki ddala ekyaviiriddeko ofiisi y'omubaka Muhamed Ssegirinya okulaba nti oba oliawo egwamu bwetyo. Tuli mu kulwana kulaba nga ebintu ebyenjawulo oba oliawo tubitereeza obulamu bwa Honorable Muhamed Ssegirinya. Ate wano tugudde mu ncuku eno makya g'olunaku olwaleero. Singa nazze dda live okubategeeza, naye President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ku Parliament era njala omukulisaayo ebweru w'eggwanga gy'abadde, ate Allah n'amusobozesa okubeera nti ajja akomawo mu ggwanga lya Uganda okulaba nti atereeza ebyo, okulaba nti abeerawo nga oludda oluvuganya lusoma alternative budget. Naye kaseera kazibu nnyo wano ku ofiisi zaffe Map Media munnange, ofiisi zaffe tetunnategeera. Yinginiya agezaako okulaba nti yeekebejja CCTV cameras eziri mu nsonda, naddala mu nsonda eri ofiisi gyekoma, alabe oba ddala wabaddewo obulumbaganyi oba abatamanya ngamba babadde bagezaako okubeera nti oba bayita waggulu. Ali mu kulaba ng'agezaako okulaba nti anoonyereza kiki ddala ekyaviiriddeko siiringi eno okugwamu, oba wabaddewo okusimoggola waggulu, oba nkuba, oba kibuyaga ono akeera okubeera nti oba oliawo embeera y'obudde. So tuli mu kulaba nga tunoonyereza tulabe, era waba n'abaawo byanaabazudde nja kujja live mbategeeze. Kinajjukirwa nti n'oluggi luno lwennyini guno omusaalo gwa Honorable Muhamed Ssegirinya, n'oluggi lwennyini luno lwagezaako okulaba nti lulumbibwa, bagezaako okulaba nti balusala
bagezaako okulaba nti balusala immediate ne tufuna ate omwana ateekako sports zino ne tululookinga naye kibi nnyo kya nnaku ddala nti ebintu bya bukadde na bukadde byonoonese naye ekisinga obukulu bwe bulamu bino byonna biddizikawo. Tugenda kuba nti tukola ekisoboka kyonna ate nga tutongere okuweereza abantu. Ebintu nga bino tebirina kubeera nti bitujja ku mulamu obaoliawo, bijja mu bulamu bwaffe bwa bulijjo naye tusigala tuli bagumu ate era ne tusigala nga obaoliawo tuweereza abantu baffe. So embeera bwetyo bweri baganda baffe abakatwegattako. Yinginiya ali mu kunoonyereza alabe eddala ekituufu kiki ekyaguddewo, kiki ekyaleese ebyo nno ebyatuuse ku yafeesi y'omukulu Balumbye Ssegirinya Muhamed omwagalwa w'abangi kiteeberezebwa okuba nti oba waliwo abatamanya ŋŋamba ababadde bagezaako okwagala okumenya yafeesi eno obanga kyabadde kityanga obanga nnyumba ye yazimbibwa nga tenywedde obaddewo engeri yakibuyaga ekikanzeemu byonna tetumanyi. Tulinza okulaba batugamba yinginiya ali mu kwekebejja tuyinza okufuna lipooti entuufu ensonga gye yaviiriddeko ekikolwa ekyo okubeera nga kifaanana bwe kityo. Jjukira nti omubaka ono amaze ebbanga ali mu ddwaliro ali mu ggwanga erya Nairobi, ali mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi, amaze ebbanga nga taliiwo wabula abayambi be babeera ku ofiisi eno era bulijjo bajjawo ne bakola emirimu nga bulijjo ne bavaawo ne basibawo era waliwo kibabuuseeko ogenda okutuuka ku ofiisi embeera bwetyo bwefaanana. Tebamanyi omuntu yatazze kubaako byanoonya, waliwo ebyama byabadde biteeberezebwa okuba nti biri mu ofiisi eno ne baagala okumenya babiddemu, kyabadde kitya. Tulinza okufuna ekituufu kye banaatugamba kiki ekyaleetedde embeera eno okubeerawo bwetyo. Ajje alabe ekyaguddewo wano ate tusobole okubeera nti obaoliawo tufikisinga ebintu bino byonna tuweereze abantu baffe. Embeera bweti erina tumalamu maanyi, embeera bweti etwongera bwongezi maanyi okulaba nti tuweereza abantu baffe mu buli mbeera yonna mu buli mbeera yonna. Map Media gomanyi obuvo n'obuddo bwa ofiisi eno kubanga gwasembayo okukola interview ne Honorable Muhamed Ssegirinya. Map Media era ndi mukuba bufaananyi wano bwewatuula nga oweereza abantu, bwewatuula nga muweereza Honorable Muhamed Ssegirinya nga muweereza Muhamed Ssegirinya. Naye embeera bwetyo bweri ofiisi ya omubaka Honorable Muhamed Ssegirinya mundeeri tukyanoonyereza oba ddala wabaddewo obulumbaganyi oba nedda, naye nga eno yo kirikiriya, eno yo njagala okubategeeza nti yeeno reception kirikiriya n'ebifo ewasigadde wali kiriya, naye specifically this area Honorable Muhamed Ssegirinya gyatuula oba nange gyentuula okulaba nti muyambako okakkalabya emirimu gye wewavuddeko awo wonna okulaba nti obaoliawo ebintu bya bukadde bikola buti byonooneka. Naye baganda baffe mwenna gye muli, bannankyukakyuka, bannastruggle, yonna gye muli manyi nti mutwagaliza birungi byereere. Waliwo wano bambi aŋŋambye nti kindly bambi teekako ennamba sobole okubeera nti tukwasaganya ebintu ebyo ebyayonoonese. Bambi abantu nsereko gye bali bambi balina omutima ogwagaliza. Alex Luwemba bambi abaagala okubeera nti obaoliawo mulina ebikalu. Kompyuta nga ngikima nga obaoliawo nga tugizaawo. Obaoliawo kompyuta yaffe eyonoonese nga tugizaawo. Muganda waffe yatuguza emmeeza eno naye agambye kwali nnyo, agambye emmeeza Mr. Fred yagigula buwana na bambi. Muganda wange nkujjukira bambi awo ku Bombo Road, nkujjukira bambi nkujjukira muganda wange awo ku Bombo Road, nkujjukira. Baganda baffe ennamba yeeyo bambi, ennamba yeeyo
ampita okukima kompyuta, ampita okukima byonna byonna oba laptop, ampita okukima emmeeza, ampita okukima entebe. Office y'omubaka munna yeetedde tugizeewo ate nga bwe tweteekerateekera his return. Nga bwe tweteekerateekera his return. The return of Honorable Muhamed Ssegirinya. Manyi nti kuno kugezesebwa kwa maanyi nnyo. Muganda waffe njagala akomewo mu office ye nga mu butuufu office ye enyirira. Njagala akomewo mu office ye nga mu butuufu office ye enyirira ng'emmeeza mulimu ndala. Baganda baffe kwebali. Baganda baffe kwebali abalina omutima ogwagaliza. Mr. Update akomewo mu office ye mu butuufu ng'agituulamu ng'agifiiringa. Naye kibi nnyo ddala. Baganda baffe embeera bwetyo bweri. Twafunye obulumbaganyi buno. Era oboolyawo ebintu bya bukadde na bukadde ne bisaanawo. Kubaga kati eyo emmeeza bambi eyonoonese. Kyo tukkirize emmeeza eyonoonese. Mwabayina emmeeza bweziti mu office muba muzimanyi. Ate njala obbajjukiza nti muganda waffe Map Media kabwejumbira. MP Busiro yadaye Map. Map oyagala ebyonoonese bannaye Map. Taata wange Map ayagala ebyonoonese. Agambye nti abeetaga kamera ez'omunju Map Media kabwejumbira munoonyeeko aziteekamu. Map Media munoonyeeko aziteekamu. Map Media mumunoonyeeko aziteekamu. Bannange Map waliwo wano bambi ow'omutima omubi agambye nti Mr. Kawempe bye wasigaliza kusolooza. Bannaayi ono takikoze mu mutima mulungi. Ono omunyampi ono takikoze mu mutima mulungi. Kusolooza ki ddala mu mbeera ng'eno bw'olaba. Map omwana ono ddala akikoze mu mutima mulungi. Map Media noonyereza ku fake account eno eri mannya ga Namuli Eva. Eyo fake account y'abanyampi. Okujjako mbozi nga toyagaliza bwagaliza ddala. Omuntu ddala aba akikoze mu mutima mukyamu ddala. Mu mbeera bweti gy'olaba mu office y'omubaka ddala bw'obeera ddala ng'omwagaliza. Olyoka ogambe nti Mr. Kawempe okikoze mu mutima mukyamu. Oli mu kkuba luseke. Raba. Meza yiyo ddala nekyaddawo kweri. Amagulu gonna gamenyese. Namuli naawe olimba mu butuufu toyagaliza. Namuli toyagaliza gweyagala bwogezi byonoonese. Ate kano kagundi kafeeke kano kaye kakaaba kidandala kano. Kidandala gw'olabira mu feeke eno. Gw'olabira mu feeke eno. Map Media kanoonyerezeeko akantu ako tulabe. Naye nga baganda baffe embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bweyimiridde. Munankyukakyuka yonna gy'oli. Osobola okunnoonyako ku WhatsApp yange eyo. Noŋŋamba omanyi mulimu abantu abakola ebintu bino abawaayo nga ebintu bino si bya mu kamera. N'olw'ensonga eyo baganda bange embeera bwetyo bweri. Office yaffe tukyanoonyereza bubadde bulumbaganyi oba mbeera ya budde. Omanyi Kawempe eno nayo Kawempe eno munnange ekitundu mwe muli nakyo kyamazzi nnyo. N'olw'ensonga eyo tuli mu kunoonyereza. Inginiya waffe ali mu kunoonyereza. Inginiya bw'anaaba alemereddwa nga tuleeta special inginiya Map Media kabwejumbira. Ng'anoonyereza ku kamera ezo, ng'anoonyereza ng'ataganjula kamera obuwonvu n'obuddo. Tunoonyereze tumanye kiki ekyatuuse ku office z'omubaka Muhamed Ssegirinya. Okitegeera. Sharifu agambye Nyanzi, what is happening? Munaye Sharifu, office zaffe zirabika zalumbiddwa abatamanya ngamba naye ne balemererwa. Omwana musindiseyo waggulu eri ku flat waggulu. Flat omanyi tuli ku ruufu esembayo. Tuli ku level esembayo. Anoonyereze ddala wabaddewo obulumbaganyi waggulu nga n'owa kamera bw'akola okunoonyereza. Naye kibi nnyo ddala.
Ofisi yaffe munnaye yeeyo njagala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti byo ebifaananyi bya pulezidenti ku ebiri wali ku kisenge tebyalumbiddwa n'ekyombaka Muhammad Ssegirinya nakyo tekyakwatibwako. Naye Allah ayagala his excellence, ayagala abo abantu ababiri abaagala nnyo ku kisenge kwekiri. Kiba kitegeeza nti abalabe baffe temusobola kutusaanyaawo as long as nti tulina God sent his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Ssaabazogganyi. Temujja kumalako naffe, nze mbabuulira temujja kumalako naffe. Tebayinza kutusobola, tebasobola kutusobola. Mitembo wuli wali ku kisenge, wuyo Mitembo wali ku kisenge. Mitembo ekipaapi kikino kyasalidde eno bwe bati Map Media, ekipaapi kikyo nkikulaga kyasazaawo bwe kityo nekitaliza Mitembo nekitaliza ne Honorable Muhammad Ssegirinya. Gwe ekyo kimanyi. What a blessing, what a blessing Mr. President, what a blessing. Teri kiyinza kujja ku mulamwa Mr. President. Namwarwa agambye leba nange neyazaye Map Media lumu olinzitamu omuntu, Map Media lumu olinzitamu omuntu. Bambi webale Map webale bambi. Ogambye eyo ofisi yaffe ngirinako contribution era kanteekeko ettofaali. Map emitwalo gyo 5 ngifunye. Map Media emitwalo gyo 5 ngifunye wano nakagifuna katikati. Map Media agambye sinza butateekako ttofaali. Mu mbeera ng'eno Honorable Ssegirinya mwali ate nga ali mu kkomawo, siyinza butateekako ttofaali ofisi yaffe eddewo. Map Media agambye nze ttofaali kanditeeke ku kompyuta. Agambye ttofaali kanditeeke ku kompyuta yaffe eddewo. Kompyuta bweba yakakadde tusigaze emitwalo 95. Emitwalo 95 awo. Emitwalo 95 awo. So kati Esking angambye ofisi yaffe yabadde Esking ofisi yaffe tuli mu kunoonyeza tulabe ki ekyatuusewo ekituufu. Abatamanya ngamba bamaze ebbanga lyonna nga baagala olumba ofisi eno. Abatamanya ngamba bamaze ebbanga lyonna nga baagala olumba ofisi eno. Naye tuli mu kunoonyereza tumanye ddala kituufu babadde batamanya ngamba oba mbeera ya budde eyaviiridde ku kino okulaba nti siiringa eno egwamu. Kuba bw'otunuulira siiringa eno tulabawo bipaapi by'amazzi bonna. Ebipaapi by'amazzi tebiriiwo, tebiri mu musiiringa eno. Oyinza okundaga ekipaapi ky'amazzi kyonna, naye tuli mu kunoonyereza tulabe kyavudde ku ki. Kyavudde ku ki. Tuleese ba private investigators tulabe ddala kyavudde ku ki. Wabaddewo obulumbaganyi oba so n'olw'ensonga eyo embeera bwetyo bweyimiridde bambi mu kaseera nga kano nga mukulu waffe muganda waffe Honorable Muhammad Ssegirinya ali mu kuwanjagira obulamu bw'okulaba nti butereera ate abatamanya ngamba bagezezaako okubeera nti balumba ofisi zaffe, naye ekyo mbakakasa bukakasa baganda baffe tuli very strong. Tuli very strong. Tetugenda kuggwamu maanyi kulaba nti tuweereza abantu baffe, kulaba nti tuweereza abantu baffe. Tujja kusigala nga tuyimiridde baganda baffe, tujja kusigala nga tuyimiridde. Embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bweri baganda baffe. Inginiya ali mu kutaganjula kamera. Manyi bw'otuuka ku kamera yaffe wano weekulaga ng'etalaba eyaffe edda, naye waapi eba eraba
okitegedde eba eraba kamera yaffe eba eraba engineer wali agenze giconnectinga alabe ddala kituufu kuba nabategeeza cameras zino tuyina 4 munda waliwo emu ebweru waliyo cameras 3 ebweru waliyo cameras 3 ebweru waliyo cameras 3 tuli mu kunoonyereza tulabe ebweru waliyo cameras 3 Esking agambye naye kirabika ekizimbe kyekiriko obuzibu Esking byonna tugenda kubeera ntubinoonyereza tulabe ddala kituufu kizimbe kyekivuddeko obuzibu kubanga kati awo siringa eyo weegudde Honorable Muhamed Ssegirinya waatuula just imagine singa abadde atuddewo awo obulamu abadde tabusigaza tuli mu kuba nti oba oli awo tunoonyereza tukyanoonyereza tulabe baganda baffe naye embeera bwetyo bweyimiridde embeera bwetyo bweri naye teri kigenda tujja kumulamwa baganda baffe teri kigenda tujja kumulamwa muganda wange wano agambye Mr. Update ali atya Mr. Update ekituufu kiri ndi Mr. Update embeera simbi nga bwe nabategeeza embeera ya Mr. Update egenda etereera etekaabya maziga naye era naffe bwe tuli okulaba nti oba oli awo wakati ng'alaagi wajja n'obulamu bwe butereera abantu baffe tubaweereza abantu baffe tubatuuseeko services twakedde ku makya kujja wano naye nga bwe mukimanyi nti president abadde live ku parliament nga sisobola kujja live ate munnaye oba oli awo president waffe bw'abeera live sisobola kujja live kumujeemera president aba president ensi n'ensi eba kulinga eraba president so n'olw'ensonga eyo mwaba talina mpisa nga mujja live nga ne president ali live ayogerako eri eggwanga kiba kibi nnyo baganda baffe embeera bwetyo bweri obulamu bwa Mr. Update bugenda butereera era the return of Mr. Update nga bwe nze nkyogera hashtag eyo mugitambuze akomewo aweereza abantu be bambi Marine Charles agambye when did this happen ekintu kino kirabika kiguddewo ekiro ekikeesezza leero naye tetukwamu maanyi ebintu nga bino tebirina tumalamu maanyi bino wabula bituteeka ku minzaani bitugezesa kitegeera tuli bagumu nnyo tubaddewo okusinga mu mbeera ng'eno so baganda baffe yonna gye muli mikwano gya Mr. Update abatwagaliza ebirungi manyi nti embeera ng'eno mugiraba emmeeza eno yayonoonese eno yo tekyaddangulu wakati nga tweteekerateekera the return of Mr. Update tuli mu kulaba nga tutereeza ebintu bino byonna wa computer our fans out there waliwo angambye nti please do speak English too some noob diehards don't understand Uganda our fans out there you can see the situation I'm trying to ensure that we fix up some things here you can see the table is almost done and we are trying to investigate whether there are some people who are trying to enter the office or it's the natural hazards as you can see this time around
The rain has been raining. The rain has been, too much nowadays. Whether it's the building, some of the comments here saying that people are saying that, it's the ceiling. Eddie Sebufu is saying that maybe the engineers stole the cement. Oluzungulo si lwa mulembe gwe gundi. But my friend Map Media, you're a senior engineer. My friend Map Media is a senior engineer here. Tugezezaako kulaba nti tunoonya ba private investigators banoonyereze. We want them to find out what really happened, and at the same time we have the camera operators here trying to find out whether the NRM goons tried to enter this office and they failed, so they decided to destroy our furniture. So we shall let you know as soon as the investigation is done. We shall let you know as soon as the investigation is done. But for now, the only thing I can tell you is quite a number of things have been destroyed here. The computers, the shares, they have been destroyed. Someone is asking for my number. Please, here is my number, 0761246385. That is my number. You can reach me out on that very number. It's on WhatsApp. Number yange eri ku WhatsApp. So embeera bwetyo bweri baganda baffe. Naye nga tugezaako kulaba nti tufikisinga ebintu ebyo byonna bambi, okulaba nti bitereezebwa olanga bidda mu nteeko baganda baffe. Shaki Dono Government live from Lyantonde. Thank you for watching. Together to fixing. As you can see, this side is very okay. The reception side is very okay. It's only this side that was affected. But we are trying to investigate what really happened.